kyandibadde kirungi couples ne bagatta ku accounts era couples nyingi zigatta accounts. Account na recommending account nya. Nayagala buli omu asigaleko ne privacy ye. Buli omu bw'asigala ne privacy ye kitegeeza waliyo account eya mama Mercedes kululwe. Sigiringiza simanyi biriko biki ye. Nange nga Newton ninayo account nga yange. Tagiringizaamu tamanya bigifaako bintu bwe bityo. Naye ate ne tubeerayo ne account eya expenditure. Joint expenditure. Singa omukyala ali mu kukola nga n'omwami ali mu kukola ne mugamba nti ffenna tuna contributing ku fees. Ne musalawo buli omu abeeko amount gy'aleeta. Omwami n'agamba agenda kuleeta tugambe fees zammwe ziggwera mu bukadde nga 2. Omwami n'agamba agenda kuleeta 2. Omukyala n'agamba agenda kuleeta 800. Tusobola obeera ne joint account kutuzisa. Joint account eyo kyeyinza okutuyamba nti ejjawo stress ne strain ey'okubanja omuntu. Relationship zino si nnungi nnyo okubeera nga omuntu omukubira nga fees zituuse gwe ssente zo nga siziraba teekayo naawe ssente oluddewo okussaayo ssente n'otandika okubeera nga ate oteekawo ekifaananyi akulabe nga loans officer. Oli mu kubanja mukazi wo oba oli mukazi oli mu kubanja bbaawo. So account eyo eya joint expenditure eba ejja bayamba ekyo okukijjawo. Kuba omuntu asobola okubeera nga muzibu wa kujjamu ssente. Nga musajja mulungi ayagala family ye, ayagala abaana be, ayagala amaka ge, ayagala abarelative bo, nenga muzibu wa kujjamu ssente. Ng'ate ye fees ayagala okuzireeta ku mmeeza nga wayiseewo wiiki nga 4. Ate nga gw'oli ono omukyala ayagala okuyingira essomero ne banka siriipu. Kati joint account ye expenditure bataasa nnyo okubeera nga mujja kuyombera okuva mu kwebanja. Naye ate na recommendinga ne account ey'okuna. Account gye na recommending ey'okuna yali investment account. Nti tetulina kye tugenda funamu nga baagalana kubeera nga buli kasente ke tukola tukasaasaanya busaasaanya. Kyandibadde kikola nnyo amakulu nti tubeereko ko n'ekiruubirirwa ekyokusiga ensimbi ng'abaagalana. Naye nakubuulira lwaki eyo investment account abaagalana mugyetaaga. Kubanga bwe mugeza ne mubeera bafumbo ne musalawo mwawukane, etteeka olwedde gye liri nga lyakolebwa mu musango ogwa Julius Rwabinuumi versus Hope Bahimbisomwe. Omusango ogwo gwagenda paka mu Supreme Court gwe gwasalawo ekintu ekigamba nti kasita mwawukana ebyobugagga eby'ebbali buli omu atwalako contribution okusinziira ku kye yateekamu. So tekikyali nti no bwe tufumbiriganwa ettaka lye tulina ebbali wali ennyumba z'abapangisa ze tulina eri omukyala ajja kuzitwala halfway. Eryo etteeka terikyaliyo e Uganda nti bwe tufumbiriganwa ebintu bijja beera halfway. Buli omu ku byobugagga ebyo eby'ebbali kati ate mbagamba kuba nammwe mukimanyi nti kati ate nafuuka kanso. Kitegedde olabye omugaso gw'okusoma amateeka nti bwe nzijja okubasomesa ate mbaleetera n'etteeka, mbaleetera n'omusango, mbaleetera ne bwe bitambula.